Abageye mwenna nkomyewo n'ebyafaayo by'ekika ky'Engeye. Era ebyafaayo by'ekika ky'Engeye tetusobola byawula ku bassekabaka ba Buganda. Bassekabaka ba Buganda batambulira wamu n'ebyafaayo by'ekika ky'Engeye. Era ku mulundi guno tugenda kutunuulira nnyo omulembe gwa Ssekabaka Kimera. Ono nno yali kabaka wa kusatu mu luse luno olwa Kintu nga yafuga wakati wa 1275 okutuuka 1303. Ono nno yafugira ddala Obuganda emyaka 55 bweddu wagindaba, era nga yakyasinze okumala ku Nnamulondo emyaka emingi. Naye nsaba twejjukanye bino wammanga nti Ssekabaka Kimera yazaalibwa Omulangira Kalemeera ne Wanyana eyeddira Enseenene, eyalimu omuzaana wa taata wa Kalemeera omuto Winyi eyali afuga Bunyoro. Jjajjaawe ekirala, jjajjaawe Kabaka Chwa Nabakka bw'amala okubula baatumya Omulangira Kalemeera ajje akulembere Obuganda, naye ebyembi n'aseererera mu kkubo, teyatuuka Buganda, eŋŋoma n'emusuba. Abataka baategeezebwa nti Omulangira eyali aseeredde yali azadde omwana mu Wanyana, era baatuma abantu Bunnambiro bagende baleete Omulangira Kimera afuga Obuganda. Omulangira ono nno yali tamanyi Luganda, yali amanyi Lunyolo. Era bajjajjaffe bangi abaamuwerekera, naye jjajjaffe Lule Kyesimba yamuvuunuliranga era n'amujjanjabanga n'okumujjanjaba omusujja. Nga bwe nabategeeza mu butambi buli nti kyekyaviirako n'okumuwa erinnya Kasujja. Omulangira Kimera bwe yali ajja e Buganda yajja n'abantu bangi okuva e Bunyolo, era bye bimu ku bika ebikola Obuganda. Abantu bano be yajjanga nabo bajjira mu bika eby'enjawulo nga bwe nababuulidde mu katambi ako waggulu. Ng'era okubajjukanya ebika bino, abantu bano bajjira mu bika nga Engabi, Ensamba, Embogo, Ente, Abalangira b'Essanje, Enkerebwe, Ensuma, Obutiko, Kasimba, Kibe n'Omusu. Abantu bano bajja ne Kimera ne batuuka e Buganda. Era mu 1275 Ssekabaka Kimera yatandika okufuga Obuganda, era bingi ebyaliwo, naye kannokoleyo bino wammanga. Ng'ekisooka ku mulembe gwe waaliwo okuvumbulwa olubugo, era kankomewo mbategeeze ku nsonga y'okuvumbula olubugo olwo.